Yes, akadi kano kwaniriza ku Fadi TV ugina kusaba subscribing ate olakinge video ntone updates zina value buli lunaku buli kadde buli saa mbane updates zina value ne ku update nga ne kusako ekitambula mu Uganda yaffe eno ku side y'abantu baffe ab'enjawulo mu Uganda kusane bweru waayo nina kusaba subscribing ate olakinge video eno jukira kati ensonga eziriwo za Dr. Sefiko wa TikTok kusane Sheikh Umar olutalo wakati waabwe lw'amaanyi nnyo buli omu alangira munne birimu kubitambula ku ground wali ku Facebook kusane social media sites eziwerako ez'amawulire bibitambula essaawa zino wabula ate waliwo n'ebirala ebitambula ku side ya Pastor Aloysius Bugingo eyali omwami wa Teri Bugingo bagamba nti Pastor Bugingo mbu waliwo abaagala okumukuba amasasi naye tebinaba kutegerekeka bulungi wali ku mukuto gwa Facebook bitandise okutambula ku pages ez'enjawulo ez'abaana bateekayo amawulire ku social media bagamba nti Pastor Bugingo baagala kumukuba amasasi bawaayirize Teri Bugingo nti yabadde mu lukwe olw'okumukuba amasasi byatandise ng'ebisaaga ku social media naye kati bitandise okubuna ku social media platforms eziwerako era waliwo ebifaananyi bibadde bitambula nga eby'abasirikale abambalidde emigemerawala nga basazeeko ekyaki ya Kananiland ewali ewa Pastor Bugingo ndowooza olengera ebifaananyi ebimu ku bifaananyi by'abasirikale abasazeeko kyaki ya Pastor Bugingo wali ku Kananiland bano bategeeza nti Pastor Bugingo bazze kumuwa bukuumi olw'ensonga nti waliwo abadde bamukubira amasimu nga bamutiisatiisa okumukuba wabula ye Pastor Bugingo olunaku olw'eggulu yagenze ku mutugo ogwa Twitter n'ateekawo n'agamba nti ye bayinza okuba nga alumiriza okuba nga baagala okumutta basumba banne wabula yagambye tajja kwatula mannya ga basumba abo naye nga yagambye amannya ago agamanyi era nti bwe baagala okumukola ki okumumisa omusu bwe baagala okulabika nga bajjawo obulamu bwe era poliisi yasindikiddwa dda n'esalako wali ku kyaki ya Kananiland era bano bagatandika mbu okuwa Pastor Bugingo obukuumi olw'ensonga nti bayinza okumutta ate nga yali yabategeezaako ko nti waliwo abamutiisatiisa okwagala okumutta naye Pastor Bugingo ategeeza nti basumba banne bano baludde ebbanga nga tebakolagana era ebiseera ebisinga ebintu byakola bo nga byo tebabyagala naye ate yagamba nti waddembe okukola ekyo kyayagala kuba yagamba nti bano abasumba basinga beegatta nnyo ne Teri Bugingo ebiseera bya Teri Bugingo bwe baayawukanira ne Pastor Bugingo beegatta nnyo ne Teri Bugingo bafe okulaba nga balwanyisa mbu Pastor Bugingo bamuzze wansi addire ddala ku zero era Pastor Bugingo yagamba nti abasumba bano bali wamu ne Teri Bugingo era bakolagana nnyo ne Teri Bugingo kuba naawukana ne Teri Bugingo abasinga tekyabasanyusa kuba emabegako waliwo olutalo lwaliwo wakati wa Pastor Bugingo Susan Makula kw'ossa ne Jessica Kayanja mukyala wa Pastor Jessica Kayanja era nga bano be bamu ku baali balaga nti bo bali ku sayidi yaani eya Teri Bugingo wabula ye Pastor Bugingo yagambye nzebe tebintiisa agenze ku mutwe ogwa Twitter n'agamba nzebe tebintiisa tebinkanga wadde tebintiisa wabaagala okunzita banzite naye nga yabadde yeekubidde dda omulanga eri poliisi newankubadde agamba nti ye tebimutiisa naye yagambye waayi kanekubira omulanga eri poliisi era ku Kananiland ndowooza waswaliddwako poliisi abasajja aba poliisi okuva ku CPS basindikiddwa bagende ku kyaki ya Kananiland okubabika nga bawa Pastor Bugingo bukuumi kw'ossa n'abagoberezi kuba bano abantu baagala kubaako kye bakola ekiyinza okulabika nga kireetera Pastor Bugingo okulumizibwa okw'amaanyi ennyo wabwe bagambye baagala Pastor Bugingo gwe baagala okuba amasasi naye ate poliisi yo nga yo yagambye nedda bayinza okukozesa omukisa guno ne balumba bulumbi kyaki ya Kananiland ne bagikuba yonna neesaanawo sinakindi n'abantu abasinga aba ne bafiiramu newankubadde bagambye kukola ki kutuusa kuggwa obulabe naye n'abantu babasobola okubatuusaako obulabe era poliisi yakedde ku kyaki ya Kananiland ebifaananyi ebyo nga bobirengera bimu ku bifaananyi wali ku kyaki ya Kananiland bisaasaanyizibwa nnyo wali ku social media ebiraga abasajja abasirikale nga bali ku kyaki ya Kananiland eya Pastor Bugingo mu nsonga z'amasasi kwagala kumutuulisa abasajja baagala kumutuulisa kumuggyawo naye nga balumiriza nti basumba banne manye entalo nnyingi nnyo eziri mu basumba basajja bakatonda naye maama enkolagana yagaana omuntu gwenda bagezaako teekawo enkolagana wakati w'abasumba bave mu ntalo ye Pastor Bugembe kuba Pastor Bugembe mabegako awo yategeka konsati ye ndowooza mwagitegeera yonna
Katonda w'abanaku yabadde mwene ensonga yali ategese wali ku Hotel Africana era yayita bangi nnyo n'abasumba abasinga yabayita lwakuba ate abasumba abasinga ate batandika ate kumuwalampa kumwogerera bisongovu nti ate simanyanga wabaddeyo emyenge mingi wabaddeyo abayimbi abensi simanya abayimbi abensi tebaddeyo bayimbi ba gospel wabaddeyo abayimbi abambadde obubi kwegamba ate nga mbasumba bano abasinga ennyo okwogera bino yali Pastor Bugingo. Kiraga nti Pastor Bugingo ye enkolagana ye ekyali ntono nnyo era sibya nti eribaawo Pastor Bugingo kubanga kwatagana ne basumba banne abalala. Kwa Pastor Bugembe gwe nali mmanyi nti oba osanga ye bana yangu okwalagana naye kyagaanira yasigala era muwalampa amusosonkereza amukola bino amukola biri. Kiraga nti ye enkolagana wakati w'abasumba n'abasumba ejja kuba yakubanagana naye okubaawo. Kwa Pastor Bugembe ne yali ayimba akayimba ke yabateekamu abasinga ye alaga tabalinaako obuzibu n'ate bo baalaga bamulinako obuzibu obw'amaanyi ennyo. Kiraga nti abasumba abasinga buli omu ayagaliza munne kufa okulega Pastor Bugembe. Pastor Bugembe gwe nabanga ye mwangungu ne bano abasigadde entalo zo bazaagala wali Bugingo ye entalo azaagala kivola bati nsaawa zino banne bamunonya kumunyiga baagala kumunyiga olw'ensonga nti akakana nnyo ku kituuti kye kukananira natandika bakasukira kati abasinga bo tebabitegerera ebyokukasuka bo bategeera kukunyiga kukujjawo bo tebamanyi bisimanyanga nti ate ekya Pastor Bugingo waliyo simanyanga ebyawongo biki bwe tebabyogera bo tebalina budde budda ku bituuti kudda mu kwererejjanga Pastor Bugingo bwakola bo baagala kumunyiga kumujjawo naye ngolowooza basumba kyabagala okunyiga Pastor Bugingo bamujjewo kuba Pastor Bugingo agamba baludde nga bamukubira essimu ezimutiisatiisa ono yategeeza nti olunaku lwadde lwa Sunday jjukira ku Sunday aba ne service etandika ndoza ssaawa 3 oba 4 ez'okumakya ekeera ku Sunday service ekeera ddala ku Sunday nti yali akagimala bw'ati yafuna omuntu amukubira essimu n'amugamba Pastor Bugingo dekiraawo okunjogerako yamugamba kimu Pastor Bugingo yekiraawo okunjogerako lwakuba eddoboozi eryo yagambye yagezaako kulisikasika teyalifuna bulungi. Nekiraga nti waliwo abasumba abantu bakolagana nabo nga bagezaako kubira Pastor Bugingo nga beerimbise nti bo bennyini beboogerako kumbe abasumba be bapangawo abo abantu bakubire Pastor Bugingo essimu bamugambye nti tekiraawo kunjogerako kumbe nga bali abasumba be babatumye okulabika nga bakuba essimu. Nsonga za masasi Fahad TV uji musubscribinge ate mulakinge video no Pastor Bugingo poliisi esazeeko kananira ndi wali ku chaachi ye okulabika nga bamuwa obukuumi olw'ensonga nti amasasi essaawa yonna abasajja bayinza omutulisa basumba banne baagala kumutulisa lwakuba basumba agaanye okuboogera naye ng'agambye nti abamanyi ye nti era mbu ebiseera ebisinga amanyi okubaloota musubscribinge Fahad TV uji were bulungi mweraba.